n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Amiina. Abekiragira mukubireko ku mama hali ekyakiya wuyo. Okuva eri Omwoyo Omutukuvu omusanyusa kubeerenga ku kkanisa eno. Amiina. Mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Amiina. Bugalo. Ejjinja eriteekeddwawo lisoma bw'eriti Mukono Diocese, ekkanisa ya Luka Omutukuvu Kirangira Town Church of Uganda. Yawulibwa era neteekebwako ejjinja the Right Reverend James William Ssebaggala omulabirizi wa Mukono owokuna nga 1 January 2023 mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Omukebezi anagulawo. Omukebezi munda. Aha. Afuluma bakusabe enzijjo zigulire ddala ofulume. Aha. Kakati tugenda kuyimba oluyimba waliteeka ddala erisinga obukulu mateeka gano gombi. Wanga era ekkanisa gyemulaba wali ezze kuva mu mitendera egy'enjawulo paka we tutuuse ku eno tetuliko. Naffe ab'ekirangira tufaanana ng'abaloota ebigambo biri mu Zabuli y'ekikumi ku lutikko naddala ekitundu kino ekya wansi kirangira wa mirundi ebiri kino ekitundu ekya wansi omuli ekkanisa oluguudo nga Kajunge ku Holy Trinity Church. Baatandika mpolampola mu myaka gy'ensanvu kirangira naddala ez'ettaka gyemboneramu okutuusa ku kusibibwa ng'akola obubi naye ekigambo ayisa wakati ekigambo eky'amazima naye ebigambo ebitali bya ddiini abyewaayo ate omusumba w'obusumba agenda kujja yasomera eddala ne lipooti ye ate bw'anaagimala ayite omusumba w'obusumba.
lwazze eggulo nga balowooza tulina wano okusaba naye twabadde mu nteekafe abantu abakulu okuva ku ssaawa 4 n'abavubuka n'abaana emizuluzi 6 okuva ku ssaawa 4. Mukama waffe yeebazibwe. Mukadde waffe omulabirizi nebomola kyayonoona abantu bakola efujjo yonna ery'oku nsi. Waliwo nga lujja lugwako olw'17 n'alyoka agamba munsi wegaliweerwa omukisa. Ibulayimu yali nekolagana ne Katonda. Akati Katonda agagenda kuzikiriza Mukama bw'agenda okuta emyaka ekigambo ekyo n'agamba bannange owooluganda bagenda okumusikiririza ku lunyiriri abatuukirivu 50 kuzikiriza ekibuga ekyo. Ibulayimu nga tamanyi bulungi oba balibeera mu 3 era sigenda kola ki kuzikiriza kibuga ku lwasatu kibuga aba Mukono. Mukama ayagala okukizikiriza olw'ebyo ebikolebwa kubanga ekifo kino Mukama agamba kale bwe mulibeeramu abakabirira bwe bati naye Mukama ataddewo ekifo kino kale mwabanabeeraga mukabirire Mukama alitaasa ekibuga kino. Kyenayisikwaya mwebalabayo kyasaka musizonde ekyo tukimala ne bagamba nti banange amannya mumaliriza n'ekigambo ekya New Year. Bwena twagala okwebaza Katonda okutuuka mu mwaka gweriro balyogerako nti oli mukristaayo w'ekirangira watigamba nze naguze embaalumye wakuwa emitwalo 10 okuleeta mu ntwayo yayo naye konomba oba funye omulimu ekiweje 10 yakukibwa n'ekisawawaka kakati jjukira yeeyamye ekiweje 10 n'okukiwaana namugalaga kino Mukama kyakole namusabye azzeemu esaala zange walikuma wano n'owa obujulizi n'ogamba bannange nze kimweje 10 kikoze eki Katonda oyo abayise yajja okubabeera. Njagala tumalirize n'ebi yamuwandiika okuba omulwanyi naye era omuntu bwe yeetaba kubanga okusinza kwammwe okubeerawo kw'ekkanisa eno kugenda kutaasa kino ekyawansi mwami Sefasi mubiru bakubire mu ngalo sebo n'abakulu mu ofiisi y'eby'ettaka ku poliisi y'e Mukono betwatambula nabo okukakasa ekituufu ku ttaka mu Lands Office e Mukono. Ebiwayi 3 bye bitutawaanya oba bye bibadde bitutawaanya ku ttaka lino. Ekiwayi ekisooka ekyewuunyisa tebalina kiwandiiko na kimu. Ekiwayi ekyokubiri kirina ebiwandiiko naye ng'ebiwandiiko ebyo biraga nti baawanga busuulu mu gy'enkaaga nga bamuwa haamu. N'ekiwayi ekyokusatu kyagula ku ttaka lino naye nga ssentebe w'ekyalo kyeri waggulu yabaguza. Kati ebiwayi ebyo byonsatule byonna bwe tutuuse olwaleero tewali nannyini ttaka okuleka ffe ng'ekkanisa. Eyo puroguramu yaffe bano be bakulembeze. Birowoozo ebimitima gyaffe musaamu omwoyo gw'omutukuvu
ebintu bino ebyekirangira kirangira mu kaseera bamenye bakoze bati kwegamba olwokubanga nze musajja wa byattaka akati nga interested nnyo ate nga mpulira nnyo okuluma ettaka lyaffe ery'ekkanisa nga nabo balitwala kano nga nteekamu nnyo amaanyi mangi netawanya kanso oyo musoke netawanya buli omu tukoze tutya tulabe tutya ebigambo bigambye ettaka nga kirangira owulira kirangira bigambo bya ttaka ekyo nno nga kyekimugolola wala omuntu ate bituse buteeji ekirangira byabwe yayimusaako nekuba bakaba pulezidenti okujjawo kanisa eno abantu bangi bagirwanyisiza obutabeerawo era eyise mu ntalo nyingi nyeza ekkanisa naye nga abakristaayo bekirangira njagala mugyenyumiririzemu kubanga mugizimbye bulungi naye saagala mukome kugizimba nga eri so beautiful mugerekaawo njagala okusaba naabo abalwanyisa ekkanisa tolwanyisa Katonda tolwanyisa mubuulizi tolwanyisa musumba tolwanyisa mulabirizi olwanyisa Katonda naye kwani okulwanyisa Katonda ku ttaka lye okujjako okufuula ettaka kwani sisya olwanyisa ekkanisa ettaka ogenda kulitwalawa mu kifo ky'okwegattako n'ogaba nange njagala okwebaza ennyo abo abawaddeyo nga munnaffe ate kikwewunyisa abantu benyini abalwanyisa ekkanisa ate bebo bwe tuzimba amasomero ate ne baleetamu abaana ate oluusi babeera bakristaayo ne mu kkanisa nga mwe tuli nabo nga bajja ne basaba ate talikukaaba bakufukamira muli obaasaba ki kuvumiira ne sekuvumiira yenna omuze ogw'ekiba ttaka gukute wansi ne waggulu mu Uganda nti bwetunuulira ekkanisa eno ey'ekirangiro olwaleero nti weeri waliwo abajja ne bazimbako ekizimbe era ng'obulabizi tulina enteekateeka ng'ekkanisa tulina enteekateeka nti ekizimbe ekyo omwaka ogujja kyetusuubira n'okutandikirako era bwetunuulira Ssengengono w'alaga akulaga ettaka ly'ekkanisa waweere koma n'ekiswaza kinakuwaza okuwulira nti abakulembeze bebenyigidde ate mu kiba ttaka kubanga otunulira omuntu yaguza ploti ono omukulu yasimba ennyumba wano chairman yamuguza ali side zeri waggulu avunaanyizibwa wano chairman mulala nnyo naye noono naye najja ne bamuguza ettaka n'agenda mu maaso n'abeerako so tuvumiiranga ekkanisa nti bannange muyinza okujooga Katonda muyinza okukola byonna naye kyandibadde ekiseera ne mwekomako kubanga lino byonna bye mukola mutwala kikulimu